batwalira. Ekisolo ne kasanda mityana. Ayagala obwassentebe bwa disitulikiti anyiize n'anyakula ekisawo kya ssente ku muyambi w'omumyuka wa sipiika Jacob Oulanya, erinnya lye teribadde ku lukalala lw'abagenda kuzifuna. Engeri abalunnyanja gye bazaalamu yeeraliikiriza Minisita Amelia Kyambadde. Abaana bayitirivu bulala banna. Poliisi ekoze ekikwekweto ku mabaala mu kiro eyodda ababadde beekatankira omwenge. Kale webalire ddala munaffe atwegasseko tutambule ffenna mu mawulire gano agabuutikidde ag'akawungezi kano katugatandike ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabura asazeewo okuddayo omuzimu ku disitulikiti yasooka okunoonyamu akalulu okulaba nga abajjukiza okumulonda. Ensonga eno ekakasiddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM Justin Kasule Lumumba ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kino ekya Ddondo wano mu Kampala. Pulezidenti Tibuhabura Museveni mu kuddamu okunoonya akalulu mu disitulikiti yasookera era ezitaweereddwa akakiiko k'ebyokulonda wakusookera Kisolo olunaku olw'enkya ng'eno gy'anaava agenda Eyumbe, Maracha, Mityana n'endala. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Justin Kasule Lumumba bino abibuulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana lwatuuzizza ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo mu Kampala. Lumumba ategeeza nti Pulezidenti okudda mu bitundu bino aliko obubaka bw'abatwalira era ng'ategeeza nti essira bagenda kuliisa ku mikutu gy'amawulire egiri mu bitundu ebyo. Aba NRM ne tugamba nti twongera amaanyi mu kulaba nti obubaka bwaffe tubuyisa nnyo mu rediyo ne tubuyisa mu TV mikutu egy'enjawulo okulaba nga gituuka eri abantu, naye ne wabaawo n'ebifo byagenda okugendamu okulaba nti ayogerako n'abakulembeze b'ekitundu ekyo. Lumumba era ategeeza nti ab'omukago gwa IPOD bakusinkana akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'enkya okutema empenda ku ngeri gye bagenda okutambuzamu emirimu gy'okusomesa abaejenti b'ebibiina mu disitulikiti ezaweerwamu okuba kampeyini olw'ekirwadde kimunabya mu ngalo ekya COVID-19. Electoral Commission bwe yafulumya ekiwandiiko ekitugaana okukuba enkiiko n'okukola ebyobufuzi mu districts zino 14 ze batugamba nga IPOD twawandikira Electoral Commission nga tubasaba tubeere nti tubeera n'olukiiko okukanya ku nsonga ez'enjawulo. Atangaza ne ku ssente obukadde 17 ezabbiddwa ku ssente y'NRM Bukomansimbi Shafiki Mwanje. Said after withdrawing the money he was waylaid by certain people and he lost 17 million shillings. We reported the case to police and the police is investigating. Agumiza nti ensonga z'abakansala abalumba ekitebe ky'ekibiina olwa ssente sabbiiti ewedde zigenda maaso n'okukolebwako. Okusaba kwabwe twakutuusa eri bakama baffe tulinda ekinaavaayo tulyoke tubaddemu bakansalaze baffe. Nga ekibiina ky'NRM basiimye retired Colonel Dr. Kizza Besigye okubeera omusaale mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 nga yeeta ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. Dr. Kizza Besigye yavaayo omulimu agukoze, so nekiraga nti muyinza obutakkaanya mu byobufuzi naye ensonga ebeera bakwatako mwenna mubeere nga mugyogerera wamu nga mwogera amazima. Judith Nalugwa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate wabaddewo katemba atali musasulire mu lukiiko lw'abakwatidde ekibiina ki NRM Bendera mu bitundu by'erira omu ku beesimbyewo bw'anyakudde omudidi gw'ensimbi ku muyambi w'omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanya. Tulina ebisingawo ku nsonga eyo. Amyuka ssente w'ekibiina ky'NRM mu bukiikakkono bw'eggwanga era nga emyuka wa sipiika Jacob Oulanya ayisa olukiiko olw'amangu olw'abeesimbyewo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku kkaadi y'ekibiina ssaako n'abo baasalawo okwesimbawo ku bwannamunigina nga beetabyeemu nayo ebyokwerinda okuttanya ku nsonga ya ssente ezaaweereddwa ab'ekibiina kya UPC. Olukiiko luno bannamawulire baganiddwa okulwetabamu. Kino kiddiridde ebiyitingana nga ssente w'ekibiina ky'NRM Pulezidenti Museveni okuba nti yakutte obukadde 90 n'abuwa aba UPC so nga ne bannakibiina abeesimbawo ku bwannamunigina kigayibwa na baliko ssente zaabwe ekyanyizizza bakutte bendera. Oluvannyuma olukiiko nga luwedde abalwetabyemu baweereddwa ensako nga wano Andrew Awine yaliko omumyuka wa RDC Padere era ng'avuganya ekifo kya ssente wa disitulikiti y'Ekole anyakudde ekisawo kya ssente okuva ku muyambi wa Jacob Oulanya nga Prosela Ngol nga kino kiddiridde okukizuula nti erinnya lye libadde ku lukalala lw'abo abadde balina okuweebwa ensako ekireesewo akavuyo.
awene yali alondeddwa okukwatira ekibiina ky'NRM bendera kyokka munaye baali bavuganya Bonokero alele ne yeekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulondako ekibiina ky'NRM olwawane n'aggyibwako bendera neeweebwa alele. Is that he grabbed the party stamp from the chairperson youth league of the district, grabbing literally and stamp on his nomination form. I choose the clock so that I can be a candidate in the electoral process. So what is happening is that I am the official flag bearer known by the party, that is facilitated by the party. My brother is the symbol bearer. Amu ku bannakibiina bategeezezza nti ensonga y'awaana okunyakula ekisawo ky'assente erina kukolebwako abakulembeze mu kibiina. This kind of issues would have been addressed by the party. The tribunal cannot handle this because the tribunal have cleared both people. Omuyambi w'Olanya aguddewo omusango ku poliisi eya CPS erira. Wano mu kibuga poliisi ya Odi Kampala ekubye tiyagasi mu bavubuka ba ghetto abadde balombye essomero lya Odi Kampala Primary School nga babanja ssente okuva ku bantu ababasuubiza nti bakyusa mu mpisa n'abamu bikola ebyokwekalakaasa bagenda kuweebwa ssente $50,000 buli omu, ekintu ekitaakolebwa. nga tuli mu kampu batukwete batusuubiza ssente batugaa bagenda tuwa emitwalo tubanja ssente zaffe batugiyeko namba ne batugiyako buli kimu kyonna ne batugaa kulonda Pulezidenti Museveni otegera yatusuubiza ssente. Kyokka Nalongolooza atangaazizza ku by'okutwala abavubuka bano okusomesebwa. Abaana bano bali funded by Interreligious Council nebakolaki nebalabirira nga bagenze for that ubanjite semino nga baba necharinga ng'omwana omuvubuka bwe yali eyisizza yali kuzenga mwana mukozi nga mwana munaddiini mwana wa mpisa mwana omuwulize era ayagala eggwanga lye. Hudson Apunyo ne Josephine Lunkuse bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale ensonga z'abaana NRM nga tuzitadde ku bbali, poliisi n'amagye bakoze ebikwekweto ku mabaala n'abantu abayisa mu budde obwa kafyu mwe bakwatidde abawerako nga beekatankira omwenge. Bano balinyisiddwa kabangali okubatwala ku poliisi. Ekikwekweto kino kiranikedde ku bbaala ya Mogize Mutungo mu Nakawa Kunya kikulembeddwa Mosi wa Jinja Road. Spirit balina omugisha nga bali wamu ne bannamagye okuva embuya bagenze mu bbaala ez'enjawulo okukwata abadde banywa omwenge ssaako n'abayisiza mu ssaawa za kafyu. Kyokka waliwo abatamiivu ku bbaala eno eya Mogize abasiiwuusa empisa ne bayiira omwenge munnamawulire Edward Luyimbazi ekijja basirikale mu mbeera ne babatwala nga tebalinnya. Listen to us. Emmotoka eziwerako ne pikipiki bikwatiddwa nga badde beewozaako obulungi babadde baleka ne bagenda. Emutunga ebbaala ez'enjawulo zisangiddwa nga zijja ku muggalo zigaddwa nga ne bazibaddemu nga beekatankira omwenge bakwatiddwa. Ekikwekweto era kikoleddwa mu bitundu ebirala okuli Kasokoso, Kiganda nga ne Mbutale waliyo abakwatiddwa nga bonna basiddwa kabangali batutte ku poliisi ya Jinja Road gye bagenda okubasunsuliramu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Luuko Wesigire ku lukumu lwa simu alina byalambuludde ku kikwekweto kino. Abantu 45 be bakwatiddwa mu kikwekweto kyakoleddwa poliisi n'aba LDU era nga mu baana 45 17 ku bo bakyala. Ebyo nga bitadde ku bbali poliisi etandise omuyigo gwa Edward Salewe Nansana agambibwa okuba nti yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi oguwedde omwaka oguwedde. Kino kitadde ku bunkenke abatuuze mu zooni y'Abagirinnya mu Katwe wano ono gye yali asabira nga eggulire lino twalirukage ku mawulire gaffe agataliiko nfufu mu ttuntu era nga kigambibwa nti Sali yasooka kubirira simu abantu abataategerekeka. Abamu ku be yali asaba nabo mu kkanisa ya Heaven Bond e Katwe okuli omusumba Patrick Buyinza baliko bye bannyonnyodde. Tumaze naye emyaka 24 nga mu Kristaayo mu kyaki eno yatubulako kati ennaku ziweze ennaku 15. Tuli mu ssaala tusaba tukkiriza Katonda nga bw'ali omulamu atuyambe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Luuko Wesigire ategeeza nga bebaliko abantu abakwatibwa 2 era nga okunoonyereza okuzuula amayitire ga Sali kukyagenda mu maaso. Tulina abantu 2 twakwata era tukyanoonyereza okuba. Joel Mukera nedda mbataddewo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.
kale mukulikireyo ddala abasasi baffe tugenda kuwumuzaamu katono nnyo bwe tukomawo ogenda laba omuwendo gw'abaana abazaalibwa ku kizinga gweralikiriza minisita Kyambadde. Leero nga luwagiddwa Goodwill obulungi obuli mu buli tile. Goodwill great tile.